Weewaawo okukola lubaale kifaanagana omuntu atambula mu mayiro 8 naye nga ozitambuza bigere. Abalubaale mwenna oba abantu abaliko empewo musaanidde okuwulirizanga abasomesa ab'enjawulo bye basomesa ate n'okubikwata obukusu oba ffenna bye tubasomesa. Ebintu ebibasomesebwa tebyandisaanyenga kubayitanga ku nviiri ate n'okukuumanga likodizi z'obubaka obwo bwe muba mufunye okuva ku bajjajjammwe. Obubaka obusinga bulanga ebirijja ate obubaka obusinga bukuwa ebiriwo. Teri muntu ajja kukola lubaale ng'alowooza nti bya mangu mangu oba byangu nga bw'asuubira, wabula lubaale kulwana lutalo. Okukola lubaale kufaanagana omuyeekera bw'anaagenda mu nsiko ng'alwana okuggyako gavumenti. Lubaale waffe gwe tulina ow'akaco kano olina okugoberera jjajjaawo by'akugamba ku mutwe ate n'okuwa amatu n'okukwata obukusu, oyo abeera akutaputira obubaka kyakugamba. Twagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono ye Lusiya era nga omukyalo ono yeddira Ngeye era nga muzzukulu wa Kasujja e Busujja. Omukyalo ono agamba nti yafunye obubaka nga waliwo owa bodaboda abavuga. Omukyalo ono yabadde ne sisita we. Mukazi gwe ogamba nti wabaddewo owa bodaboda atuvuga nga ku pikipiki ntuddeko ne sisita wange. Kyokka owa bodaboda mu kubavuga gwe wabadde osembye emabega nga sisita wo yalinaanye omuvuzi wa ppiki. Mu bubaka bwe ogamba nti emabega wabaddeyo omukyala, naye omukyala ye yabadde nga tali ku pikipiki naye nga ali mabega wammwe, owa bodaboda n'asimbula. Mukyala gwe yeddira Engeye, muzzukulu wa Kasujja e Busujja, ogambye nti owa bodaboda bwe yasimbudde n'ogamba siisita wo amukwate mu kiwato amunyweze, kyokka siisita wo yakutte waggulu ku bibegaabega. N'oddamu n'omugamba kwata owa bodaboda mu kiwato omunyweze, siisita wo stiiru yakutte ku bibegaabega era amangu ddala siisita we yavudde ku ppiki ne yeekubawo ennume y'ekiko. Owa bodaboda bwe yayimiridde n'ogamba siisita wo nti tudde ku ppikipiki naye owa boda mukwate mu kiwato osobole omunyweza tuleme okugwa. Ogambye nti era siisita wo teyakutte mu kiwato, yakutte waggulu ku bibegaabega era ogambye nti mwagenze temuteredde. Ekirooto ekyo kitegeeza ki? Ekirooto ekyo kiranga ebirijja. Ekirooto ekyo kiraga nti abantu abasinga obungi tebafuna kumanya wakati nga batereeza ensonga z'abajjajjaabwe. Waliwo omuntu nga mu kika mw'ova lubaale si munyiivu, mulwadde era nga olina okunyiikiriranga ennyo amavi n'okukwata ebikugambibwa oba abo bakutaputira obubaka oba bakukwatirako mu nsonga z'abajjajjaabo. Omukyalo ono yeddira Engeye yennyini gwe bagamba siisita we eyabadde alinaanye owa bodaboda ogwo muzimu. Era omuzimu ogwo era gwe gumu ye mukyala abadde mabega wa ppikipiki, kubanga omukyala agambye nti bo babiri be babadde batudde ku ppikipiki naye nga mukazi gwe ogambye nti nga siisita we yalinaanye ddereeva owa bodaboda nga gwe omusembyedde emabega. N'omukuutira n'omugamba nti kwata owa bodaboda mu kiwato omunyweze, ate ye yakutte ku bibegaabega waggulu ekyamuviiriddeko okugwa. Kyokka mu mweso gw'obubaka buno omukyala eyabadde emabega stiiru y'omu ye siisita wo gw'abadde ogamba akwate owa bodaboda mu kiwato. Gwe asembye emabega olugero lwogera ku ggwe. Wabadde ogamba akwate owa bodaboda mu kiwato
eyo editing era y'omu ye mukyala ali eno emabega nga muvuga pikipiki eyababadde emabega. Still omuntu ali omu muzimu. Obubaka buno bukuutira ki? Obubaka buno bukuutira okukwata n'onyweza. Obubaka buno bukuutira obutaseseetuka nga mmeeme oba obutavanga ku mulamwa oba okunywereranga ku nsonga obutawunjawunja singa jjajjawo bakugambye nti kola kino. Obubaka buno butuwa ebyokuyiga. Sister bw'avudde ku pikipiki n'eyekubawo ennume y'ekigo, ako kabonero akalanga nti bw'okola obubi ensonga zaffe mulimu okugwa ekigo. Ate bw'ogwa ekigo okuddamu okuva mu kannyango kaguddemu si byangu. Era bwe muzze ku pikipiki ogambye nti ne tugenda nga tetuteredde. Ne tugenda nga tetuteredde. Omugamba kukwata mu kiwato, omuntu akutte mu kiwato kizibu okugwa kubanga oba weenywezezza. Wabula ekiwato ky'omugambye okukwata mu takikutteemu akutte ku bibegaabega, ezo z'empaka. Okitegedde? Era bw'avudde wansi wabadde agudde ne mudda ku pikipiki era still takutte mu kiwato era akutte ku kibegaabega, ekivuddemu okugamba nti owa booda n'atutwala ng'era tetuteredde. Obubaka buno mubufunamu ebyokuyiga. Muweeyo nnyo omutima naddala mu lubaale ono wassooka oba lubaale w'olubereberye oba lubaale atudde ku bulongo. Lubaale ono si mwangu, lubaale talagulwa, lubaale takubwa mweso, lubaale tategeererwa. Lubaale oyo ayitibwa Nabyewanga. Lubaale oyo ky'ossizza ku mutwe ky'olina okugoberera, ky'olina okuteeka mu nkola. Era lubaale oyo yeetooloola nnyo. Era lubaale oyo tumufunyeemu nnyo obuzibu mu bantu ab'enjawulo. Abamu tufunyeemu obukyayi mu bantu ab'enjawulo, tufunyeemu empalana, tufunyeemu ennyombo olw'ensonga nti lubaale otakolwako lunaku lumu. Kale nno omuntu ajja mpola mpola mu lubiri ng'akutya, mwezi ne guyitawo, myezi 2, myezi 3, myezi ogiwerera ena, omuntu oli aba takyakutya. Kwe kusomoozebwa kwe tusanze ennyo mu bantu. Weewaawo mulimu abantu abamu abajja n'omutima oguzze okukola lubaale okusinziira gye bayise. Babonyebonya ekimala, ensi ebakubye, banyigiriziddwa, bakyayiddwa abooluganda, bakyayiddwa ab'emikwano, mirimu gigaanye, buli kibakwasako engalo kyonna kifudde. Oli najja ng'azze kukola lubaale ate ne wabeerawo aleese omuzannyo. Ate ne wabaawo ajja nga ye oluusi renti ye mutawaanya okusasula. Ne wabaawo ajja nga ye azze kukola lubaale naye ng'ate bw'afunamu okusoomoozebwa okusuulawo ensonga katayi tekasala. Ate ne tujja tufunamu abantu abatalina mpisa. Ne tujja tufunamu abantu bo nga baakula mu wawa. Ate ne tufunamu abantu nga bo ne bw'omusomesa bemuyita ku nviiri. Ate ne tufunamu abantu nga bo buli lw'obasomesa batambulira ku ndowooza zaabwe. Awo nno we wava enjogera egamba nti abantu 100 abanoonya lubaale kusobola okusuumusibwako abantu nga 15 ku bantu 100. Abantu 100 abaagenda okutereeza ensonga, abantu 15 be baawangula ensonga. Lwaki? Nti okukola lubaale kufaanagana omuntu atambula mayiro 80, okitegedde, ng'ate azitambuza bigere. Lubaale yenna ng'ali mu kabaka si mwangu, kubanga kabaka talamulwa, tategeererwa, talagulwa, takubwa mweso. Kabaka yeeyogerera, yeetegeerera. Kabaka bubaka okuva ew'omutonzi. Obubaka bw'ofuna ku mutwe gwe mweso gwa jjajjaawo bye byama by'abajjajjaabo. Lubaale ali mu kabaka tusiba tubasomesa lunyi nti ne bw'omwinjiza ku basawo tatereera, kubanga omwaliiro ogwo gwekola gwokka. Omwaliiro ogwo gutudde ku bulongo era nga oba olina okufuna embiri oba obukkiro okusobola okuttaanya ensonga ezo. Tubasomesezza ebintu bingi era tubayigirizza ebintu bingi, era abasinga mutegedde, era abasinga muliko kye mumanyi, era abasinga mulinako we mutuuse, era abasinga kati mutambula n'okumanya. Awo nno guli basinga, awo nno mulyejjusa mwekka. Ebiseera ebisinga obungi abantu abaddugavu oba Bannayuganda balwawo okumanya ekyo. Oluusi bagenda okukimanya nga bakuze mu myaka,
oluusi oli ne yejjusa nanga kale singa naye ng'emyaka oluusi gigenze. Kale nno emyaka gy'ekivubuka tuleme okugizannyiramu, tugikozese kigiteekeddwa okukola, ate tubeere beegendereza, ate tubeere abantu abatatambulira ku bigambo nga tugoberera engero z'abajjajjaffe eziga nti omunaku kaama, oyalwa mu nnyindo olwejja wekka, omwavu tayagalwa, omwavu tateesa, baagala alina, bw'ofunawo ku ssente abantu bakweyunira. Ebina temusaanidde kubyerabira. N'olwekyo buli muba nga muli mu lubaale tobuukira gundi wabuukidde. Oluusi oyinza okusanga omuntu ng'alina obukuku, alina empalana, n'omugoberera kumbe oli kumpalaniraako. Eyo nonna gye mutambulira mu basawo ab'enjawulo, mu bakulembeze ab'enjawulo, okuwulirizanga gundi ky'agamba omalanga kukinoonyerezaako n'olaba kivudde ku ki, ate oluusi n'okutuuka ku gulawundi. Okitegedde? Omukazi ayinza okunoba mu maka, omukazi ayinza okunoba mu maka n'agenda ewaabwe n'ayogera buli kimu, abazadde ne batendereza empisa embi eza bba. Ate abako bagenda okukyala okuwa empoza yaabwe, genda okulaba biwunzika, omukyala bamunenyeza era nga bamugaddayo mangu mu bufumbo. Kale nno abalubaale mwenna baabatondako amatu abiri, okutu okumu kwa lubaale, okutu okulala kwa mpewo. N'olwekyo okutu kw'ensi, okutu okumu kwa lubaale, okutu okulala kwa nsi. Okutu kw'ensi kuwuliriza ebintu bingi era kutega bingi, kyokka okutu kwa lubaale kuwuliriza ebigambo bitono, kubanga lubaale ebiseera ebisinga ayogera yeematira. N'olwekyo okutu kw'ensi kuba n'amaanyi mangi, ate okutu kwa lubaale kubeera kunafu, era kye kifundikwa ekibakwasibwa, kibaako amatu abiri amakulu nti onoowulirizanga eby'ensi kwe kutu okumu, ate okutu okulala onoowulirizanga ebyabajjajjaabo, onoogendanga naki. Okitegedde? Omukyala ono emisamwa gimulangirira akabonero akatali kalungi nti bw'abadde atudde ku pikipiki ya boodabooda, boodabooda kitegeeza olugendo lw'amayembe nga gakulembeddemu mu nsonga z'abajjajjaabo. Bw'abadde atudde ku boodabooda, siisita we ogambye nti siisita we abadde asooka ku ddereeva avuga boodabooda, kyokka emabega wammwe wabaddeyo omukazi abadde ayimiriddeyo, naye pikipiki bw'etandise okutambula okuutidde siisita wo nti kwata omusajja wa boodabooda mu kiwato, siisita wo akutte ku bibegaabega. Ekyo kye bayita omuntu ng'ali mu lubaale omuga nti kola kino ng'akola kirala. Abantu abo tubafunyeemu nnyo obuzibu, okitegedde? Era abantu abasinga ensonga zibalemye. Osobola okgenda mu kifo n'osangamu bo abawangudde ensonga era nga bo baawangula era nga gye bali bulungi, ate n'osangamu agamba nti ekifo kyawo tekikola. Okitegedde? Olina kugaa nti awo tewaliwo maanyi, awo tewaliwo kiriwo, ate olina kugaa nti waliwo abayiseewo nga bo baawangula. Olugero ne lugamba nti abantu 100 abatereeza lubaale, abantu 15 be bawangula lubaale. Lwaki? Ti lubaale ajjudde okusoomoozebwa, ajjudde ebigezo eby'enjawulo. Atali musajja takola lubaale, atali muzira takola lubaale. Abantu abasinga baagala byamangu, abantu abasinga tebagambwako, abantu abasinga tebamanyira society, abantu abasinga balina okwegwanyiza, abantu abasinga babi. Okitegedde? Ate abantu abasinga tebaagala birwawo, ate abantu abasinga bannakamwantette. Okitegedde? Era musobola okutunula mu maka ag'enjawulo, osobola okusanga amaka agasinga obungi oluusi ebigaawukanya ensonga ziba nnyingi era nga ziwerako, oluusi ezimu nga teziriimu. N'olwekyo mukazi gwe eyeddira engeri muzzukulu wa Kasujja Busujja, mukyala Lusiya, obaka buno njagala obuddiŋŋana enfunda nga 3, muli enenya mwekka, muli ejjusa mwekka, ogwaffe tugukoze okuva ddi tubasomesezza, naye oyina okutuula ku buliri n'olowooza ku bubaka buno. Lubaale akuluma, empewo zikuluma, lubaale akubanja ne bw'otalyegendereza, lubaale ono
asobola okukulema okuggusa. Obubaka bwo buno bye bulanga olina okukyusa ennyo amatuugo n'okuwaayo omutima wakati mu nsonga z'abajjajjaffe. Oliba toguwaddeeyo, obubaka buno kye bwogedde ojja kusanga maaso eyo kituukiridde. Okitegedde? Lubaale akuwaddeko obubaka buno akulangako obutawuliriza kikugambibwa, akulangako obutatuuza ky'olina kukola ku mmeeme. Ye sisitawo bugambye nti kwata owa bodaboda mu kiwato weenyweze, sisitawo akutte ku bibegaabega. Ye muntu awulira obulala ekiba kyogeddwa, ye muntu akyusa mu ekyo ky'aba awulidde, ye muntu atateeka mu nkola ekyo kiba kimugambiddwa mu nkola n'ateekamu ekirala. Mukyala gwe yeddira engeye, obubaka buno buwulirize enfunda nga 3 owulirize ebigambo byange. Yesu yamala kufa, abantu b'ensi ne bamanya nti kituufu. Bwe biba nga abaminsani bye boogera ddala byaliyo. Manyi abaminsani bano baakuba ebitabo bino, naye oyinza okusanga bye baakubako ebitabo oluusi byaliyo, ate gye tutaali tosobola kuwakanya. Abaminsani bagamba nti wakati mu kuyigganya Yesu, abantu bagendaga bamugamba nti weeyita mwana wa Katonda, kati tulage oba ddala oli mwana wa Katonda. Waliwo omuntu omugezi mu nsi ekintu ky'alina okulaba nga tekimaze namusomesebwa. Omuntu asobola okugamba nti mulangira talina kyasobola, mulangira muyaayi, naye omuntu omugezi atuula butuuzi ku buli naga kituufu tasobola, amanyi. Okitegedde? Oli okugamba nti manyi tekyetaaga kwekubako bulango era tekyetaaga kabandabe, ekyo ky'oli bakiraba bulabi, abantu bakulaba bokka, wabula tekyetaaga kuyeekera, tekyetaagako lutalo, tekyetaagako kusiiga nziro. Okitegedde? Yesu mu lugero lwe mu Bayibuli oba mu New Testament oba mu Old Testament. Old Testament ndowooza kye kiragaano ekikadde oba n'ekipya, byonna ndowooza bimwogerako. Awo nno tuli mu madiini g'Abazungu. Eddiini z'Abazungu si zaffe wano, naate tuyinamu ebyokuyiga bye tuzifunamu. Bayibuli zituyigiriza obugumiikiriza. Okitegedde? Awo nno nabagambira nti tereeza obuwangwa bwo, ensi si kuleekaana. Era ne mbaga nti entalo teziyamba mu madiini mu bintu eby'enjawulo, era abantu abeenyigira mu ntalo mu bintu eby'enjawulo oluusi bawunzika babifunyemu obuzibu. Eddiini ddiini n'obuwangwa buwangwa. Obuwangwa yenzikiriza yaffe wano ey'ennono. Eddiini yatuleetebwa buleetebwa. Okitegedde? Era bw'osoma eddiini nga totegedde waka, ebiseera ebisinga obungi ogwayo. Kyokka ate bw'otegeera ennono yo, oli wadde mbugenda mu by'oyagala singa oba nga tosudde ennono. Obuwangwa n'ennono oba enzikiriza yaffe ey'ennono teyina bujja ku bintu byonna bye tulaba wansi wano ew'enjuba. Wabula obujja we bukwatira bajjajjaffe kwe kubeera nti mwabasuula ku kika ate ne mugenda mu bulokole, ne mugenda mu busiraamu, mu katuliki. Naye bwe babakubiriza nti muddeeka, singa abantu baddeeka ne batereeza ebintu byabwe, oba oli awo wandisanze oli akola mu woteeri, ono akola mulimu gwa kutunda mwenge, ono akola mu woofiisi, ono asoma ddiini. Kubanga ebyeddiini biringa bibiina wano ewaffe, tibiina makulu. Wabula ate eddiini mu mawanga gy'eva erina amakulu kubanga bye byobuwangwa byabwe. Era eddiini si mbi, era eddiini eyogera ku Katonda, era Katonda gweyogerako gy'ali. Obuwangwa bwogera ku Katonda. Ekyenjawulo nti twawula nnimi, ffe tumuyita liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe. Okitegedde? Bali ne baatula nti Katonda, ate ffe tumuyita Tonda. Okitegedde?
ekinyonyolwa mu God nti Katonda God abasiraamu ne bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala Katonda okitegedde fate ffe ekivunulwa mu God nti Katonda ffe twatula ekigambo kimu nti tonda kakati twawulanjatula bali ne boogera zi malayika ne bagamba malayika etonyesa enkuba malayika ey'omuliro malayika ebaza emmere malayika efukirira okitegedde ate ffe ne tugaa nti jjajjaffe mukasaba omukoole ekire ky'enkuba nga kijja jjajjaffe kiwanuka ye ssenjuba ssemuliro ye mwana eyawongebwa mu njuba nga muto bali gye bayita malayika enkumi y'omuliro maama nanfuka afukirira ensi eno okitegedde so mu buwangwa bwaffe n'enjatula ne mu lulimi lwaffe ne tugaa nti emisambwa oba emisangwa kitegeeza nti egyasangwawo nga tetunnabaawo zimalayika embereberye ensangwasangwa ezasangwawo ekiziyiza emisambwa nti bajjajjaffe baamalanga kusamba nsiko okutuuka eddoboozi we lyamugambye ogenda okufukamira baasambanga nsiko kubanga edda ensi teyali mu makubo yabanga ddungu ttale bibira bisaka osamba nsiko okutuuka mu kifo we waloosa ejjinja oba olwazi w'olina okufukamira awo no ne bagaa nti omala kusamba nsiko okutuuka ku musambwa ne giyitibwa emisambwa okitegedde kyokkola okuba gyaliwo ne giyitibwa ensangwasangwa ezasangwawo okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo ebintu ebisinga obungi bigenda na mukkiriza ebintu ebisinga obungi si bigambo ensi si kuleekaana omutuufu aba mutuufu n'omukyamu aba mukyamu era omukyamu alabika omuntu omulogo alabika omuntu ow'entala alabika omuntu atayogera mazima alabika kozesa amazima okole ekyo ky'olina okukola abantu bajja kukulabira kuwangaala kozesa amazima ng'okola ekyo ekituukiridde abantu bajja kukulabira ku butasaanawo okitegedde omulogo n'omuntu omubi n'omukyamu ebintu bye tebikulaakulana ojja kulaba omuntu nga bamusiiga enziro naye ng'akulaakulana era nga waali omwaka guno omwaka guli omwezi guno omwaka ogujja ng'era waali bamwogerako bamulwanyisa era nga waali awo nno omuntu omugezi aba alina okulaba nti omuntu ono alabika akolera butalabika so si bantu omuntu omubi n'omulogo atayagaliza ow'entalo ow'empalana n'owampalaniraako akabonero kiyoleka mangu ebyana bya kkapa ebinaabeera ebigunju byeyoleka bito nga byakazaalibwa buli maama waabyo lwagenda okuyigga alina waasooka okubwama n'akangamu katono ku kisanja ekimaguka kiba kiyaayu ebamba ki okitegedde ebyana bya kkapa nkiddamu okubitegeera nti mulimu embaki kkapa buli lwegenda okuyigga bwekomawo n'ekyokulya erina weesooka okuweta n'ekangamu katono ku kisanja awo ekimaguka ebamba ki olugero lutuyigiriza obugumiikiriza okukwata empola ate okuwuliriza abakulu abatusinga n'okuwuliriza ebigambo by'abajjajjaffe okwobaka ekitiibwa okukuuma likodizi omwaka oguwedde naloota bwenti bwe nali nvubuka naloota kino waliwo ebirooto ebikulangako emyaka 2 mu maaso waliwo ebirooto ebiranga emyaka 5 mu maaso ebirooto ebiranga omwezi guno omwezi ogunajja olwaleero wiiki ejja ebirooto byonna mubifuna ate ne mubyerabira okitegedde abantu abasinga batuuka mu ttuluba bye tuyita ebyana bya kkapa ne mu bisolo temubulamu biwagukako ne mu ngo osangamu emmondo mu nsanafu osangamu kaasa abaloota ebirooto bwe biti mwegendereze ebiseera ebisinga obungi mutuuka mu bifo ne mutawaanya babituddemu okuba gyetekako ebigambo okwogera kino okwogera kiri okitegedde ebiseera ebisinga obungi obubaka nga buno obw'ono omukyala Lusiya ey'eddirengeye abantu bangi ababufuna
okitegedde waliwo n'omwami yakatuwa ekirooto ennaku ezo nga yali alaba ali ne mulangira nga mulangira ali mu kusomesa ngamba mulangira Jjuuko ow'Ebuddu yali ali mu kusomesa ali mu kiraasi omwami ndowooza n'abaako kyayogera naye ndoza kyali kya muzannyo naga mulangira alabika ndabye n'atya naga mulangira aleka agenda kungoba naye mulangira teyamugoba omwami oyo twamwogerako bwe tuti okweteekamu empisa singa aba atandise ensonga okumanyira society n'okumanyira abantu banno okuwuliriza kubanga ekikoloosa essomero ogenda tolina ky'omanyi oba ogenza okufuuka omusiru n'okuwuliriza abantu abamu tebaagala kufuuka basiru atayagala kufuuka musiru tasobola kuwangula nsonga zino ffe Lubaale tumumanyi ne bw'aba yakoona emyaka emabega mingi singa oba otuwadde omutima ate nga weefudde musiru Lubaale alina obukodyo bungi n'obutego bungi obubaka bw'omukyalo ono obulaga nti siisita we yaddamu nga makwata mu kiwato ky'owa booda booda naye nga wamugamba okukwata mu kiwato akwata ku bibegaabega ekyavuddemu siisita we yeekubye ennume y'ekigo kyokka ono yabadde mabega teyagudde lwaki yabadde makkati ye yagudde nti bakugamba nga yakugamba ogwa wekka ennume y'ekigo jjajjawo tagwa bajjajjaffe baaliwo emyaka mingi emabega bwe twesulika bo nga bakwata omulala bw'olifa ndikwata omulala ogwa mu kannya tokalinnyamu na jjajjaawo bweweekoona ku nkonge jjajjaawo tagyekoonako gw'olumizi bw'ebigere omutwe omunafu gukooya bigere Lubaale tukongojja mukongojja emisambwa gibeera ku mutwe bw'ogwa obubi mu kannya ng'omusambwa gukubuukako bw'olwala n'ofa nga gukwata omwana alijja okitegedde oyo editing nti nze nabadde nsembe mabega ku mutto gwa booda booda sisita wange yabadde mu makkati ye yavuddemu n'agwa lwaki yabadde asembye ku mutta emabega gwe wennyini si gwe wagudde lwaki siisitawo eyabadde mutto mu makkati ye yagudde kikuwa kyakuyiga ki nti bakugamba nga yakugamba gwe wabadde ogamba siisitawo nti weekwate weenyweze naye ekirooto kigamba ggwe nti beera mwegendereza okunyweza bye tukugamba okutambula ne bye tukugamba okwekwatako oyo gwe tuba tukulaze butiribiri oli agenda najja mu lubiri nga nti nzize nkuloota emyaka 2 emabega mulangira Jjuuko naye kentuuse mmaze olumanyiira emyezi 3 atandika kukumanyiira okitegedde oluusi okuwuliriza ebigambo okujweteka kino okwogera kiri kino okitegedde oluusi yegattiddwako guruupu oluusi mulimu n'abalina empalana beegasse bategeeza abantu kino kikyamu mu kino mulangira asobya kino akola kino biki abaffe omuntu asobya mwaka ku mwaka atasaanawo wangeri ki okitegedde waliwo Lubaale abeera ewasobu waliwo emitwe gya Lubaale giwera 20 nga gibeera wasobu Lubaale tategeera Lubaale talaba nti kino ekifo kye tulimu kisobu lwaki omuntu omu yakiraba okitegedde omuntu omusobu yeetaaga kwogerako emyoyo gisobola omwogerako n'abantu basobola okulaba nti ono tamanyi kyakola n'olwekyo obubaka buno olina okubwegendereza nnyabo eyeddira ng'emuzzukulu wa Kasujja mu maaso oyinza obutawangula Lubaale ono ate olina okubeera omwegendereza bw'oba olina eddalu bw'oba olinamu ku mpaka mu mutima okutuula ku buliri okwefumiitiza bw'oyingira ekisanja ky'okutereeza Lubaale ofuba okulaba nga obeera mugumiikiriza kufuuka omusiru okunenyezebwanga ne weetonda yonna gy'olibanga okoledde Lubaale oba wa musawo oba lubiri ki oba bukiro ki oba lusozi okukwatanga mistake n'okkiriza nti nsaba kunsonyiwa okuvuunuliranga obubaka n'okkiriza nti anzivuunulidde ansinga obutalowooza bibyo tukoseddwa nnyo olw'abantu abagezigezi n'ayingira ensonga mugezigezi agamba amanyi ate yagenda kumanya okitegedde n'osomesa omuntu omwezi gumu mwezi 2 myezi 3 olowooza by'omusomesa abikwata olaba kwekyanga oluusi afunyewo abawi b'amagezi kino kiri ne bw'omukolera ebirungi 100 ekibi kimu kimusingira kibikkabikka ebirungi 100 okujweteka obulimba okitegedde ebigambo ebitaliimu nsa abantu abaakuzibwa omuwawa abantu abo tubalabyeko nnyo kale nno
mukyala gwo obubaka buno obutuulire ku buliri obwefumiitirize. Okitegedde bangi ababufuna olina omugaa nti lubaale luno tojja muggusa nakuwakanya nagga najja mmazeeko era ne kituukirira. Bangi betugambye nti lubaale luno okusinziira ku maanyi ge n'ebirooto byakuwa generation yammwe tejja mutereeza n'akuwakanya. Alabirawo nga kituukiridde era ng'olubiri lumulemye. Naye nga bangi tubabuulira nga bukyali tubagaa nti okakasa weewaddeyo okutereeza lubaale luno nti ye n'omugamba obubaka bwo nga bulaga nti bw'onooba teweewaddeeyo nnyo tojja kuggusa lubaale luno. Olina kugaa nti okusinziira lubaale bwampisizaamu zize mmazeeko n'omugaa nti ebiri munda obimanyi. Ebigezo bya lubaale obimanyi, amakoona, okusoomoozebwa. Oyinza okusanga munno mutabaazi munno n'akuvuma oba n'akulinnyako oba n'akozesa amazigo, oba n'osanga mutabaazi munno nga yakozesezza ekyangu ekyo, onoobanga mugumiikiriza ennyombo, empalana, obukyayi, obutakuuma busungu, oli okulinnyako n'agenda, oli anakuba oluyi ku ttama n'okyusa eddala nakugaa nti mbisobola. Wayita ebbanga ttono ng'ate ye mukambwe omuzibu, mukambwekambwe, mukaaliikaali biki. Nayongera n'akuwa obubaka n'oddamu n'omubuuza empewo zino n'ozisobola nagga nja zisobola. Era ogenda okulaba katayi nga tekannasala, ogenda okulaba muvaamu bya ntalo oluusi n'okwogera ebigambo ebitatuuse. Naye ebiseera ebisinga obungi guli basinga ffe tubasomesezza. Obubaka buno bw'ekitiibwa, obubaka buno buddiŋŋana enfunda eziwera. Odi eno girowoozeeko. Obubaka wabusanga asaaga. Naye obubaka buno bukulu nnyo 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 mu bulamu bwo emyaka n'ebisiibo. Ekirooto kimu kino kisobola okutta obulamu bwo bwonna. Osobola okukola ng'osika omuguwa n'ensi naye nga mwattu waloota. Osobola okgenda mu mbiri oba mu nsozi oba mu bukkiro n'otawaanya abaliyo naye nga mwattu tojja kuggusa lubaale ono. Okitegedde? Omukyala abadde emabega wa ppiki jjajjaawo. Omukyala abadde emakkati g'omutto jjajjaawo y'omu ye mukyala abadde emabega. Gwe abadde atudde ku mutto emabega atagudde. Okitegedde? Gwe bagamba gw'oli mutto wali wakati wadde ng'olabyewo sisitawo. Era bw'omugambye okwata mu kiwato n'agaana ye n'akwata ku bibegabega era yeekubyewo ennume y'ekigo. Bagamba gwe mwana gwe batwala ku ssomero gw'oli makkati. Gwe batwala ku ssomero y'atuula makkati, oba bwe baba batwala omusibe okumusiba mu kkomera y'atuula makkati g'omutto ku boodabooda. Ekirooto kirimu editing. Bagamba gwe atudde mabega jjajjaawo. Bakugamba nga yakugamba. Okitegedde? Okukola nga kye batakugambye, okukola nga kye bakugambye, okwewala okukola kye batakugambye, okuteekanga omutima ku kye bakugambye, okwewalanga okulowooza ku ebyo bye batakugambye. Obutawulirizanga bigambo by'abantu bisuula akajja obunaku keemanya. Bw'ofumbirwa omusajja akukwana muli babiri, amaka okufa gaba gayingiddemu mukwano gwammwe owookusatu w'okumulirwano, akeera n'asimba olukono n'akunyumiza kino na kiri, omwami buli lwadda ne mukyankalana naye ng'ekiba kyankalanya mukwano gwammwe ono owookusatu yayingira mu maka olw'ebigambo byanyumya, olumu ebimu ebitazimba. N'abantu abatudde mu mbiri abasinga obungi bafuna abantu ababi, oluusi nga balabe, oluusi ab'ebifo ebisinga ebyenjawulo eyo ebituddemu abalubaale oluusi ababikulembera. Kale nabatudde mu lubaale w'olubereberye tulina okusoomoozebwa nti engeri lubaale gyataggwera mwezi gumu, abantu abasinga oluusi abamu bawunzika batufunyeeko obukyayi. Babonoga nti omugenyi atasiibula mbuga gy'emirerembe. Okitegedde? Ate ekiti ekitava ku ssengejjero bakiyita wankindo, nti kivaamu ne kifunirawo damage. Kiba kyakutungirira buli budde kuba tekiva ku ssengejjero, buli budde kye kibeerawo, kye kyetala, kye kyetawula, kye kiteeka omwenge mu lyato, kye kikola bwe kiti. Kye beetikka, kye bawummuza, bakiteekawo bubi, oluusi okukikubawo. Y'ensonga lwaki bakiyita wankindo. Okitegere? N'olwekyo olugero omala oddulira nti omugenyi atasiibula mbuga gy'emirerembe, jjajjaawo akugambye nti ensonga zange zitudde ku ssooka za lubereberye, si za kukolamu mwezi gumu. Bwe bugumiikiriza n'okkuuma empisa n'okulaga wa gye twakulira, nti nakulira mu bazadde, kanjolese ekitone mbeere mugumiikiriza, mbeere musiru, oluusi nja kuwangula ensonga. Lubaale lutalo, lubaale buyeekera, lubaale kulwana, lubaale lufaanagana omuntu akuba emmundu naye nga tannafuna ssuubi. Emisambwa tegirina mukwano singa gikulema. Ogambye nti sisitawo bw'avudde ku ttaka wabadde agudde n'adda ku pikipiki,
wa bodaboda abatutte stiru temuteredde. Ye muntu okutambuza lubaale n'amubeeramu n'awunzika ng'era amuvuddemu tamuggusizza, amuvuddemu tateredde, empewo ezaakuleeta ne zikuzzaayo ng'era toteredde. Sisitawo avudde wansi wagudde ennume y'ekigo ne mudda ku bodaboda, stiru wa bodaboda n'abatwala ng'era temuteredde, ng'era teyeenywezezza ng'era temuteredde. Ekabonero akalaga nti bw'oliba tofungizza nnyo olitambuza ensonga zino mu bifo byonna mw'oliragamu era oliwunzika ovuddemu toteredde. Okitegedde? N'olwekyo mubeere beegendereza. Mubeere beegendereza, tubakuutira tubasomesezza muli ejjusa bukulu naye abasinga obungi mufunye okumanya. Abategeera bategeera, si buli muntu yenna nti ategeera. Okitegedde? Si buli muntu. Abantu bangi mu nsi naye si buli muntu nti asobola okulowooza ku bintu by'awulira ebimusomesebwa n'abijjamu amakulu. Mulimu abatabijjamu makulu, mulimu abatabyefumiitirizaako, ate mulimu abafunye emisomo gyaffe. Mulimu abagamba nti bweza bweza, ate mulimu abagamba nti temuli kantu. N'olwekyo abafunye okumanya mukukozese oba okutegeera mukukozese. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako weebityo. Kansuubire nno nti nnyabo Lusiya, waliwo nakayimba kaga nti ka Lusiya oba ka Lusiya kawala ka Kafeero oba kaali tekanaaba oba kaali ndoza kabeeranga mu siripa, kuba omusajja agamba mbu kakubye siripa, okuba siripa ndoza oba kwekwambala mbu nga kagobya obunuulo. Obunuulo ndoza byebigere oba byebisinziiro oba bwe bukongovvule. Okitegedde? Kawala ka Kafeero, kawala ka Kinyoozi, ndowooza ka Lusiya. Kale nno nnyabo Lusiya nkutumiddeko nnyo eddirengeye. Kale nno kasubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Akukuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.